wano basseewo omuntu Kalambo straight fire base Kalambo embeera eri ekomyewo gye yammwe gye mwabeeranga mu fire base embeera ekomyewo naye abaana ba TikTok embeera ekomyewo naye abaana baki ba TikTok akuba paadi nolowooza mbu asobola okuyimirira tasobola kuyimirira ffe biri ebintu twabikola nga ddanga obeera mu ghetto eddanga leeka mwokya musooka kubaganamu nga bwe temunaba nagenda mwanjenwa paadi zibeerawo jjajja mudde waali abatraininga denja waali ku kido musooka kubagana kyogera nze osobola okunyimiramu oyimirizeeyo mu nkubo nonyimiramu nkubo nze nemba ntambula nga tina security bayinaku security bayinaku ekimanyi Butchman asobola okulwana nga ali yekka Bucha gwe nga Ghetto yaduumiranga amagye Ghetto ali ku gaali ya Alien Skin ne Ghetto yali ku gaali ya Pallaso bawa magezi ki bonna abali ku gaali zaabwe Pallaso nga ye yalaze nti nsobola okubani Alien Skin sobola omukuba omanyi ovanga ku muntu akubira nga ate bwakwanika ku kitimba abakulaze nti sobola okukola ki okitegedde kibanga omuntu akubira essimu nagamba mwana nkuwonize n'omugamba ne lwaki omponinga buwonizi twerabe naye omuntu akuba nakwanika ku kitimba nakuba empi nakwanika ku kitimba nakuba abakulaga nti nsobola okukuba kati ye Pallaso yalaze nti asobola okuba ani Alien Skin kati Alien Skin yani otulaga nti asobola okuba Pallaso kyekyokka awo tugenda gamba yakubye. So owagira physical battle? There is a physical battle. Lyrical battles. Essaawa zino bagende mu studio baziteekeyo tune kati balinda ate mu streets. Alien yatadde da tune. I'm sorry. Ani agambye I'm sorry? Alien. Kulaba kyenkugambye. Who said sorry? I'm sorry, Alien. Naye nga verses zera zikuba tezitegeeza I'm sorry. I am sorry ngenda kukuba. Ndinebwa ngensonywa ngenda kujja. Lugamba Pallaso ne bwagamba I'm sorry tebinnagwa verses za njawulo. I'm sorry abawagi. Tune yandibadde nti sitakola ki? Tonsonywa. Tegunnagwa. Sinnapowa tegunnagwa. Okitegedde? Tegunnagwa. I'm sorry. Jajja bagamba Alien Skin ayagala wa Ghetto president era bamuvuka bamukkirizamu be bamuyita Ghetto president. Tumanyi gwe kikulekawa. Ekya Ghetto president si kigambo. Kigenderwako ebikolwa kye mbagambye. Bw'oyimba ekintu manya olina okiteekako ekikolwa. Action. Bw'oba ogamba city ya danger. Awo omuntu twatulina nti love fest egenda lemaani. Pallaso egenda mulema kuba yani mukubera amenya atati ya danger. Ekya Ghetto president kigenderwako ebikolwa era gwani akyogera. Ani akyogera nti nze ndi Ghetto president. Alien Skin. Sawa yonna. Bonna abadde babyeyita. Eggali agiretawo. Akiri abakikola ki? Atsobola. Akiri. Saawa zino Pallaso okuvayo n'afukamira ne yeetonda mbwangu teyatidde teyalaze bunafu. Ngera omuntu planning hotel bwatu balukola. Okuba weetonda. Ngibya amadali nja kukuba kwa yatidde Ekiddako. Ekiddako. Jaja Alien bwaleeta eggaali ng'agireesewo okuwamba bwa Ghetto president. Iya tekati gali kinagendo. Eyo gyatambula nayo. Omanyi kigambo eggaali mwakimalamu ne respect. Temumanyi kye bayita ggaali. Nze bwe nkwetera eggaali toddamu kusula wuwo. Bwe nkwetera eggaali. Bwe ngamba nti ndeese eggaali. Eggaali yesobola okugoba abantu mu wino. Ne bazimbawo ekizimbe. Ekyo bayita ki? Eggaali. Teyagala kumanya. Kyogamba ng'olina eggaali nga Pallaso akyabeera ali kawe lundi. Wali ewa? Eruwafu. Abeera luwafu. Ne muyuza ate posta za Pallaso. Ne mujjayo baana. Olina eggaali. Gwe ndeeta eggaali. Oba ogenda kusenguka w'obeera. Mulo. Yani yatutewini. Twali n'omu yatutewini. Pallaso yatutewini kubanga ye yamukubye sirapu n'atamuddiza sirapu. Naye akuba nnyo amasimu yeetonda. Ani? Pallaso.
Ugambe otalo balupulaninga. Balupulaninga mulimu okwetonda nenga ate oli solid. Ne Balamu atandise okwetonda naye akubira Alien Skin. Omutesitesi w'ekivulu. Era bayinza okuba hype ya kivulu naye nze ate okulabisa okwo bwekutonda. Si kwa kivulu. Ondabisa ne bakyali bange ne mukazi wange n'abaana. Namwe bamukubye empiza kikyala. Zakyala nyezo sirapu agikuba mukazi. Toko omusajja muno sirapu. Obudde buno Alien Skin omwa magezi ki? Amagezi gemuwa akyuse eggaali ye. Bonna abali ku kidooki. Security yonna wamanye ani gwe bakuuma. Ani gwe babeera naye. Okitegedde. N'aba mu traininga ebikonde afune ababokisa abaddala. Senga jjewo osobola omuyamba. Nze siri boxer nange ndi ban traininga. Siri nti ndi coach. Ame boxer asobola okuzannya ebikonde naye si training abantu bikonde. Naye kye yeetaaga abeere n'eggaali eyaddala. Champion good agobe. Yaliwo oyo. Champion good wali awo mwana wa kabi nnyo. Weka wempe. Ayanga toto. Oyo toto we. Toto we amwe sombera ku kido kuba oyo toto era. Okitegera sombera ku ki? Ku kido kubanga oyo toto we amwagala. Okitegedde. Nengamba kati sawa ya lero nti bwoba otambula nga Alien Skin tosobola kutambula wekka. Ate ne bwoba otambudde wekka manya nti kati bw'obeera ng'oli general oyo basookerwa nako nga wekka. Anti agamba Pallaso yamukubiranga kyaliwe banyumyemu ate teyajja na ggaali ye. Ati kyogamba bw'oba omuntu akubidde essimu ebikonde byo birekayo. Omuntu akubira essimu nagamba jangu okyalireko ne kale ne lubalukawo ng'ongamba Butchman yalabidde omuggo gwe simanyi biki. Era mba nfaawo n'omuntu muloze mbabuulira mwana. Asisi okufiira awo naye nga gunyose. Gunyooka. Waliwo yalangirira akaliro. Akaliro katya. Alien Skin akalina yakumya akaliro mwenna mubukidde. Akaliro ki? Jaja bochi. Eno fire base. Kati mu byonna ebiryawo biki ekyasinze okunyiiza mu mbeera eyabadde awo yonna. No oli kumukubanga atadde gaadi waggulu. Kitoke ekyannemye. Gaadi kuzissa wansi. N'empi bazisala, n'empi bazivaamu. Weta sirapu n'enjivaamu ne kukuba embirizi. Yagambye yamukubisizza wano. Ebya saifa, teri ya saifa ya boxing. No. Eno tuli mu video game, tupona game nti TikTok. Eno si video game nti nyambadde ku maaso simanyi video game ndimo kuzanya video game bino bya ddala. Kasinga yamujjemu erinyo. Tegeza baddo yagala nako ku nako. Kasinga okuba n'ozitamu ennyo ngamba twali tuli mu byakuzanya. No. Nga Ghetto president abaana ba Ghetto babimala bwe batyo. Oba tulisubire party. Tekinnagwa kubanga buli omu alina Gaza, buli omu alina side eyiye. Kitegedde, buli omu alina side eyiye. Basooke bagendeko mu studio bafumire zi tune ddala ezogera ekimuli ku lo. Ekimuli ku loye. Wabula si ebyo nti gundi no. Twagala oluyimba ddala nga kyewawulidde nga bakukuba nga kyoyimba. Nga Ghetto president mu mbeera eno okozeewo ki? Mutabaganya enjuyi zombi. Enjuyi zombi. Bagambye Marshal Court egenda tuula. Bwezibanga entandalo wezigenda beerawo. Mu budde buno ani asaana okukuba entandaalo? Kati mu budde buno Pallaso agenda mu kivu. Alien Skin agenda beera ku kivu kya Pallaso. Agenda yimba. Yagambye twesange nga 10 Yasigadde ayita abantu bagendeyo. Tunasobola kumala kuva mu kivulu kya Pallaso tuka tutunula. Ekima nga bagenda yimira ku studio kwekubamu beekube. Kigwe. Tegeza tusuubireyo lingi. Musuubireyo olwana otetemunaggwa. Anti kati tukya TikTok. Nenze olingi balina okusanga mwanje nwati paganiraawo. Oba nja kusanga ne kati bano babeera ku TikTok n'agira bwati natukize. Bubaka kibogamba Pallaso obudde buno. Tapowa. Ali ku kituufu.